The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Weewaawo amacha si malungi tukeeredde ku mawulire aga former MOP owa Rubaga South omukulu Honorable Katolobwama ng'atuvudde ku maaso nonno kigambibwa nti afiiridde side z'eri e Bonamwaya ng'era ekirwadde ekimujje mu bulamu bw'ensi eno heart attack. Abadde awo ku Stana Medical Center e Bonamwaya era we tukeeredde nga munnange asizza omukka gwe ogw'enkomerero. Ono afiiridde ku myaka 52 egy'obukulu. Ono era kinajjukirwa nti yaweebwako omudaali mu 2017 omukulu President Museveni ng'amusiima okulaba nti olw'okutumbula comedy waneno mu Uganda. Omukulu oyo tujja kusaba Mukama Katonda amulamuze kisa bangi tumuyinako memories nyingi. Tujja kugumya mikwano gye abooluganda n'abo abantu abambadde ku lusegere. You know it is hard okulaba nti ate munnange oviirwako omuntu wo. So munnange omukulu oyo atuvudde mu bulamu bwe avudde mu bulamu bw'ensi eno batuvudde ku maaso ku maca g'olunaku lwaleero. Ababaddeko naye ennaku nga 2 emabega abakozeko interviews naye nabo balina bingi nnyo bye bamwogerako. Naawe osanga olina memories nyingi z'olina ku mukulu oyo Katolobwama abadde mu kibiina kya DP era ng'omukulu oyo abadde tumusaale nnyo nga awa endowooza ze kusinziira ku issues eziba ziriwo. Yakola oba meaningful representation side ze ye Rubaga. Nagamba nze mwansindika kulya ku luno munsindike
nzireyo tulye ffenna wamu abantu kye batakkiriziganya nakyo ne bamugjayo awo nno ne basindikayo omubaka omulala ali mu kubakikkirira yali mu 10th Parliament ne bagaana okumuza n'agamba kale luli twakusindika olye this time round vaayo walyako ekimala omulala kaddeyo ali omukulu wa Rosias Mukasa yakiikiridde abantu ba Rubaga South yaddira mu bigere by'omukulu Katoro bw'amasaawa eno gwe tuyita omugenzi so katujja kusaba nnyo Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi aguwummuze kisa agumye n'abantu be ate abooluganda abaana n'abantu bonna ababadde bamulya mu ngalo olunaku lwaleero tusuubirwa okwogera kwa President Yoweri Kaguta Museveni ku ssaawa 2 ez'olunaku lwale ez'ekiro so gwe munnanga alina TV otega owuliriza omukulembeze kyagamba tusuubira nti ayinza okwadressinga issues ezigenda mu maaso okusinzira ddala nga corruption okuttingana okugenda mu maaso nga kukozesa mmundu era tusuubira nti ajja kwogerako ku kufa kw'abajasi yadde yayogera luli ng'akuddala ng'aseka n'okuseka ng'agamba nti abo be baakubye batwala bati girls so munnange babadde awo bawulira ebibwatuka ne badduka so amasasi ne bakwata bwatyo ng'akudaala naye katusuubire nti ajja ku addressinga okufa kw'abajasi e Somalia bulungi nnyo ng'ayogerako eri bannayuganda yadde nga ababaka ba opposition bavuddeyo ne bategeeza nti bo tebagenda kubeerayo ekololo ku address eno ng'era bagamba nti bo ebyo bimanyiira address za Museveni zezimu so olw'ensonga eyo okulaga obutali bumativu bwabwe oba obutakkaanya naye tebagenda kubanga balinnyayo eyo omukulu president gy'agenda okubeera ng'ayogerera yadde ng'abamu betusuubira nti bajja kubeerayo nga twaha kagabo bajja tubuulira ebinaaba bivuddeyo n'abamu abagaana okubeerayo mu fiziko ekyewuunyisa nti mudde waka ne mumulabira ku TV naye nga lwaki weebuuze lwaki oba togenda n'otuula omuntu n'omulaba face to face n'ofuna ebyokumucriticizingako oba n'ofuna gaapu eyogerako wabanga ate ogifunye olunaku lw'eggulo aba medical internees bavuddeyo ne bayisa warning ne bagamba nti government bagiwadde sale wa lunaku lumu 24 hours okulaba nga ate baba deployinze mu malwaliro okulaba nga bakola internet waabwe naye nabagamba nti bwe zinaasooka meezi essaawa nga tebannaba kuba deployinga ate nno munnange bakuddamu okwekalakaasa era omukulu Alex Luswata ng'ayogerako ne bannamawulire wali ku Galloway House side zeri e Mulago yategeezezza nti bo bagenda ne bamitinga cabinet era ne basalawo ku 25th of May nti ate bagenda kubanga badeployinga aba medical internees n'okubawa facilitation naye yabagambye nti okuva ku olwo tebaddangamu kubawuliza bebakuba amasimu gaabwe babajjako so n'agamba nti nno bo bagenda kuddamu okulaba nti beekalakaasa oba nga balaga obutali bumativu mu mirembe okulaba nti ate gavumenti eddamu okubasoosowaza ku nsonga za strike era tujja kuddako wali ku ssettendekero w'eggwanga omukulu Makerere University ne staff teaching staff okusingira ddala nabaate bawadde sale banditeeka wansi ebikola olwa delayed salaries banono bagamba nti sente zaabwe eza Apple zadelayinga ate ng'abaana baali bakomawo waka nekibakosaamuko era ne bagamba nti neza May we are now almost 2 weeks into the next month era sente zaabwe eza May nazo tezinnajja omukulu Dr. Robert Kakulu nga ye chairperson wa Makerere University Academic Staff Association yavuddeyo n'ategeeza nti olw'ensonga nti abazadde bali mu kuzaayo baana mu masomero si kirungi nnyo okulaba nti ate gavumenti erwawo okubanga ebasasula omusaala kijjategeerekeka nti Makerere University erina abakozi 3,000 abasasulwa gavumenti nga yo university erina 3,000 workers nga bo bali ku government payroll kunono nga mwe muli teaching ne non-teaching staff naye yo teaching staff yavuddeyo negamba nti bo bakulaga obutali mu mativu baabwe nga bateeka wansi ebikola okulaba nti ate basasulwa olw'ensonga nti abaana bali mu kuddayo ku ssomero tebalina sente zizaayo baana ate ng'emisaala gyabwe gyo giruddeyo wadde nga university secretary
Dr. Chironda yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti delayed salary weeri naye nga n'ategeeza nti yaba communicating n'abagamba nti bajja kufunamu delays olw'ensonga nti bakyusizaamuko system okuva eri mu Ministry of Finance mu ngeri butya abakozi bwe balina osasulwamu nga balina ku adopting a new system. Era ono n'ategeeza nti era yabasendingira email n'abategeeza nti abamu ku bo ebintu byabwe ebyaganya okuyingira si byafunamu obuzibuzibu so nga kyekireese okulaba nti ate bafuna delays mu misaala. Neera ono n'ategeeza nti emisaala gyabwe giri bulungi nnyo era nga ate gigenda kujja gibasasulwe n'abasaba babeere n'obugumiikiriza. Awo wenyini ngenda kuvaawoko nzireko side zeeri omukulu former Kawempe South Division MP Mubala Kamunyagwa naye yasindikiddwa ekigo paka nga ennaku z'omwezi 12 asobole okubanga nti akomawo mu kkooti. Munange yawenemba n'emisango okuli criminal trespass ne malicious damage ku ttaka eriri side zeye Mutungo mu Wakiso district. Era ono kigambibwa nti omusango yaguza ne banne abalala 5 ku nnaku z'omwezi nga 26 ogwokutaano wakati w'ennaku z'omwezi 26 ne 3 n'ennaku 3 mu mwezi ogw'omukaaga. Era ku banne be bali mandinze nabo kuliko omukyala Nakafeero, kuliko omwami Kabuyeno nga area LC1, kuliko Sekitoreko, kuliko Buwembo and others at large abatannazuulwa. So no bano basindikiddwa ekigo basobole okubanga munnange babeerako eyo paka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga yadde ng'emisango egy'abasomeddwa bagyewakanye era ne bagamba nti bo egyo emisango tebannagizaako. Bano babadde kajjansi mu Chief Magistrates Court era nga omukyala Doreen Karungi ye yaba remandinze kulaba nti ate munnange mugende mugira mwerowooza kituufu emisango mwagiza temwagiza paka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga yadde nga ye Munyagwa akikakasa n'akikaatiriza nti ettaka lirye era nga yaligula mu butuufu nti era ye ku ttaka lye tasobola kukolerako trespass. So no munnange ebyo bye byavudde side eyo ng'amaliza amawulire gange ag'olunaku lwaleero poliisi olunaku lw'eggulo yakutte abaana 5 students of abagambibwa okubanga ba old Kampala SS nga bali side zeeri enansana nga baorganizinze smoking party. Eno ku party eyo nga kwa kusmokinga kufuwa kunywa anything that produces smoke. Eyo no party yabaddeko abaana 5 ati no kinono nga mulimu abawala n'abalenzi. Kinono abazadde ab'omu kitundu bwe bawulidde loud music ya playing be bategezaako police ne actingirawo mu bwangu nnyo negenda nekwata abaana abo ne bateeka ku police ya Lubigi police station negamba nti kati bali mu kulinda bazadde baabwe babayenge jinge balabe gw'omwana wo abeera atya outside sawa 5 naye ng'ate toli bothered toli kwebuuza ku lwaki omwana wo ali outside. Bano party no bagiteese nansana ku masitoowa muna bayitawo oba mu kibulooka era nga omukulu SP Owesigire yatugambye nti bo mu bye bazudde abaana bano bye badde banywa kwabaddeko sisha kwabaddeko omwenge mwabaddeko kat naye kati asusse ennaku zino mu bavubuka yadde nga HM owa Old Kampala SS yavudde n'ategeeza nti yadde nga abaana bagambibwa nti bava ku ssomero lye bonna si gye bava 30 ye bakkiriza nti be bava ku ssomero lye abalala basigaddewo ye tamanyi gye bava. Era n'ategeeza nti olwo olunaku baali boorganizinze party ey'aba senior 4 ne senior 6 yadde nga bo abaana basalawo okulaba nti ate bakola after party side zeye nansana ne bagifuula smoking party ne babeerayo ne beeyisaamu ate omukka ekitakkirizibwa. Era ono ye yategeezezza nti bonna ba ring leaders bagenda kubanga baba expellinga ku ssomero ababadde ba registered for UNEB bajja komawo bakole ebibuuzo byabwe ababadde tebanna registeringa bo munnange bajja kunoonyaako ekibanja awalala. So nno nja kukubira abazadde omulanga olabanga omwana wo sawa 5 sawa 6 tannakomawo why aren't you bothered okubabuuza yadde nga babadde ne party obuuza ku ssomero abaana bange bali batya. Era HM yabadde munyiivu nnyo eri abazadde naga nti abazadde beesuuliddeyo nnyo gwa
n'agamba okulaba nti balabirira abaana baabwe olw'ensonga nti asinga abazadde babadde bafaayo nnyo baali badde ate nga bakubye dda amasimu okubuuza abaana baabwe baliwa naye ye ekinjamiza agamba olwawulira nti abaana bakwatiddwa olw'abazadde kwe kuvaayo nga batandika okuba amasimu okubuuza ate gutyawo gubadde amawulire gange ag'olunaku lwaleero awo nno nga maliriza bwe tunaawummulamuko mukomawo nja kukomawo n'omumbejja luwedde Lilian ne omugenyi wange Luta Ferdinand nga nno nga sinnagenda mu kuwummulamuko nina birthday wish happy birthday omukulu Selubiri Brighton nkwagaliza birthday enungi munnange wabadde wakulowoozezaako olunaku lwaleero n'agamba nti ate munnange munjagalize birthday enungi nkwagaliza birungi byerere mu bulamu bw'ensi eno mukama akuteekeko ekisa n'okwagalwa munnange obeere muganzi ate munnaye emikono gyo gibeeremu omukisa okule n'omukisa happy birthday to you once again ngenda mukuwummulamuko bwe nkomawo ngenda kubanga ate negatiddwako omumbejja luwedde Lilian n'omugenyi wange Luta Ferdinand. A very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
wasuza otya munnange akedde naffe olunaku olwaleero program The Mighty Drive gy'ogenda maaso n'okuba ng'olaba. Nze omumbejja Luwedde Lilian mu studio situddemu bwomu and muno omumbejja Farida Bikobere ate n'omugenyi waffe olunaku olwaleero omwami Luta Ferdinand yamaze dde okuba nga atwegattako. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo okusomozebwa ba activists kwe basanga nga munnange bagenda maaso n'okuba nga balwanirira eddembe ly'abantu n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okuba nga twogerako. So tulakalira ate osobola okuwulira mwami Luta Ferdinand ye butya bw'alambulula ensonga. Tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda wamu ne Digitalk TV ku Facebook so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. So nkusaba subscribing ku YouTube channel yaffe tugoberere ku pages zaffe ate tusobole okuba nga munnange tutambulira naye olunaku olwaleero mawulire si malungi oluvannyuma lwa Honorable Katolubwama ate munnange mukama okumujjulula mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala era tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda agulamuze kisa. Ono nno yaliko omubaka wa Parliament owa Rubaga South era nga nno yatambula ekisanja kimu naye nga abadde basinga kumutegerera abadde basinga mutegerera mu side ya drama comedy n'ebirala bingi nnyo. So munnange oyo nno yabadde Honorable Katolubwama mukama Katonda yamujjuludde ate mu bulamu bw'ensi eno. So Mumbejja Farida tetutuga nti munnaye weyagalire mu kasente ko kalyeko ng'okyasobola omulamu yakola. So munnange bwe bito bwe byatambudde tebyatambudde bulungi nnyo naye nga tugenda maaso ne program The Mighty Drive. Mumbejja wasuza otya? Nasuza bulungi alhamdulillah. Ya Rabbi alamin. Yadde nga amaca tegambeeredde malungi nnyo. Kikyate? Amawulire ga Katolubwa. Bambi. Adde munnaffe. So waba yatuvudde ku maaso kiba kibi nnyo naye nga tujja saba omukama Katonda agumye famire y'okusingira ddala omukyala n'abaana kubanga tekibeera kyangu nnyo ng'omuntu gw'obadde ng'obeera naye buli kadde akuvudde ku maaso ate nga kyalubeerera togenda kuddamu kumulaba. Manyi ataaka kirwadde kibi nnyo kyali kitutteko omuntu omu w'ensula nga yakeera bulungi ate nga sigamba nti abadde nga ta exercise nga yali musajja nga akola exercise bulungi nnyo naye twakeera bukezi naga ye mbu yafiiridde mu tulo yafuna attack ekiro nga yeebase n'ayitirayo. So kirwadde kibi ate munaye ennaku zino kiri on the rise naye tujja saba mukama Katonda atusaasire busaasizi ffe abaddu be naye nga tetulina ffe kyamaanyi kye tuyinza kukola nga mukama Katonda asazeewo. Our quote of the day is, without ambition one starts nothing, without work one finishes nothing. The prize will not be sent to you, you have to win it. In order ng'oyagala otandika ekintu kyonna olina okubeera ne ambition like ekiruubirirwa kikyoyina because oba toyina kiruubirirwa toyina kyotandika. So in whatsoever you want to begin or do or start you need to be having an ambition at heart. What do you want to achieve? Ekiruubirirwa mu kyo awo nno munnange ojja kulaba nga ate otambula bulungi nnyo ate bw'otandika okukikola. It's when you start work it's when you can see how you are going to finish it. Naye buli watunuulira ekinaga naye kinaggwadi ekyo toyina kyogenda kumaliriza. So in order to finish something you need to start it. So you have to start working on that thing okulaba nga ate munnange okifinishinga. Bw'olina oyagala prize gyoyagala okuwininga, no one is going to wake up one day osanga ekirabo ku mulyango gwo. Munnange tukwebaza olw'okubanga tolina kyewatandiseewo omwaka guno webale kubeera citizen mulungi. That one is not going to happen. Byonna byoyagala okufuna you have to work for it and achieve it or win it, or you have to win it, otherwise tebagenda kuwa kintu kya bwereere. Naye nga njagala kubategeeza omugenyi waffe wali mu studios omukulu Luta Ferdinand njagala ate munnange yababuuzeeko oba abalamuseeko awo nno tambule mpolampola ne show yaffe ey'olunaku lwaleero. Ssebo omukulu Luta nsanyusa okulaba ku Mighty Drive nsaba olamuse kuba tulaba Oluganda tujja tambulira awo tegera bulungi webali eyanza nnyo bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza amannya Luta Ferdinand
ndi operation coordinator of the alternative social movement attend the human rights activities. So kakusasira lwakuba nti tusasira Katoro bw'amayeka gwe mutegedde nti yafudde naye banje bafudde, abafudde ekikutuko, abafudde enjala, n'abafudde obulwadde bwe butuyita mu 7 disease kuba obulwadde bungi nnyo obwandi janjabibwa gavumenti bwe yandijanjabye naye nga tesobola kutuusa bujanjabi kw'abo abantu ne bafa. Nona nti omuntu yafudde omusujja, nona nti waliwo n'enjala yennyini, nona nti enjala yassa omuntu naye nga obwo obulwadde ffe twabuyitanga mu 7 disease. Tusaasireko n'abalalu kuba buli lunaku e Uganda tufuna abalalu. Abalalu? Naye nga abo abalalu tebalaluse nti bamuloze naye mu 7 disease embeera yanyigiriziddwa n'atuuka okulaluka. Bwona bwe bulwadde bwe tuyita mu 7 disease mu bulwadde bwe tuyita mu 7 n'obulalu mwebuli nabwo mu 7 disease nabwo buli mu 7 disease naye 7 disease gezezaako kutta abantu, gezezaako okulalusa abantu n'okulemaza. So abo abantu bonna tubasaasira. Then tusaasireko ne bannaffe abasibe. Era mu bantu bonna be musaasidde siwulidde nga musaasira abasibe. Musaasira abasibe baganda baffe balamu naye ate bakugamba nti obusibe yentaana y'okunsi nga tonatuuka mu eyo embeera. Waliwo obusibe buno nga bwaba bulugolobya muserugolobya oba okusiba ne bakuleetera neeti mu komera. Mosquito net. Obo si busibe n'omufaliso manya nti ate kati omutwalire food flaska obo si busibe. Tusaasire bannaffe abasibe era nabo balinga abafudde. Naddala abasibe baganda bafe abasibirwa obwereere bangi, abasibirwa ebyobufuzi nga bakyaliyo paka be babyeko amataka. Ndowooza mwarabako omukadde w'emyaka nga 8 Ruweero gwe baasiba ng'ate baagala mubbako ettaka. So tuli mu mbeera nnyo ya kunyigirizibwa, so tulemu okusaasira nnyo abo abatono be tulabyeko, tusaasire n'abalala be tutamanyi naye ng'embeera ebataddemu ekyo gavumenti gye tulimu yekibataddemu. So bonna tubasaasira era tutuusa okusaasira kwaffe. Nange ntuusa okusaasira kwange eri abo bonna abali mu kkomera nga basibirwa bwereere, abo bonna abalalu nga balaluka lwa mbeera, abo bonna baffe enjala mu mayumba. So tusaba nti basabe nnyo kijja kukyuka lumu either wetuli oba tetuliiwo naye bujja kukyanga nga kikyuse nga embeera teriiwo. Naye kati kankubuuze eyalaluka mu 7 disease bweva wadde ateriiwo. Tuyinza kati ate waliwo buno obulwadde bwe businga n'Ebola obujja bwe buyinza okutta n'okusinga mu 7 disease. So obujja bwe buliwa omuhoozi obwo bwe bulwadde ate businga ne mu 7. Naye kati kye twandikoze nga bwe baleeta covid ne batugema basooka okulwawo gigema naye kati ffeffe nnyini tusobola okwegemera obulwadde tutya okugaana. Tusobola okugaanira ku taata okulaga nti taata we tujjanjaba buno obulwadde bwe mu 7. So okugaana muhoozi tulonde mu 7 tetujja kulonda kiri kimu bannayuganda okusa kimu ne tugaana kino ekijja ate tutandikira ku kiriwo. Naye ate kulonda kwe kusobola okukyusa tetusobola okulonda. Nze omu kubatakiririza mu kulonda. Okiririza mu ate sisuubira nti nze nali ngenzeko ku polling station ate nga neesimba okitegeeza nange seeronda. Kitegeeza nowe nandigenze nowe nandiwangudde era sandikoze eki sandiyise. Nenze omu kubatakiririza mu ki kuba tumala budde. Oba tokkiriza kulonda kye kyakutwala mu kwewandiisa okwokwesimbawo? Nze nali njagala kuyisaawo ddoboozi lyange bannayuganda banzikirizeemu nkozese kodi ya kulonda naye nga nkunga abantu tugende tugyewo ki weesimbawo n'oteeronda. Nange mwenyini seeronda ate nafuna obululu. So kakati wali okunga bannayuganda mugende mukole kimunsiko mukwate mundu ebyawano tebyali byansiko gino emikono gyennyini kyakulwanyisa kasita ogiteeka mu bbanga n'ogamba banange kimala kikola ki nga tokuteyadde ejjinja sikiriziganya na byansiko sikiriziganya na byamayinja teeka emikono waggulu buli omu asobola okwekalakasa mu mbeera okitegedde. Saawa zino lirya nosobola okujja mu t-shirt n'ogendera mu kaleega n'ogamba ayina embeera n'oba otafulumya amabeere
naye oli agamba naye lwakiririya nakoze kino watuukira okweyambula embeera ebemunyigiriza waliwo muzeeye oba mwamulabyeko muzeeye ali myaka nga 7 nkinana yeyambula olwa mutabani we gwe bakwata wakati kati awo yagenza okulanga bamulese mu kooti nga bamutaddeko gwa butuju naye nga badde abuze kumala emyaka 2 nga tamanyi mutabani we gyali niye lwe yagenza okulabika yarabikidde mu gwa butuju ogwabaddewo nga 18 mwezi ogwokutaano ate nga yakwatibwa myaka 2 emabega naye bamutaddeko musango 221 bamutaddeko musango gwa 223 so eyo embeera mwe tutambulira ate gye tulina okulwanyisa so okuzzaayo ko katono ku ngeri gye wasalawo okwesimbawo no watuukiriza ekiruubirirwa kyo kakati ekiruubirirwa kye kyali ky'abantu kulonda kyali kyakukunga abantu bo muyiseewo kye mwalina okuyisaawo kyatuukirira ne Uganda fena tetutegeera kyekimu waliwo oli nga yafusa okufuna nusu 7 oba 10 olunaku ng'asobola oddulya waliwo oli nga soofuna omutwalo naye kati okumatiza omuntu si kyangu abategeddemu kakatono bategeddemu naye abangi be batanategeera naye ate nga gwe mulimu gwaffe so tekinatuukirira weewaawo naye nga tusuubira nti we tunaasigala nga tulemedde ku mulamwa tujja kituukiriza ekirooto kyaffe kakati nno munnaye abatulaba omwami gwe tulinaye mu studios omwami gwe mwalimanga wali ku Palamenti nga yeekalakaasa ng'agamba esente zaffe ez'amabaati zeekalamojja ba MP bazizeeyo n'akwatibwa wuuyo bamuwazeewaze paka mu kooti paka luzira kakati nno twagala tufune ku story ye kiki ekimuwa passion okulaba nti buli walaba watali kigenda bulungi maaso yavaayo n'agamba nze kangende kaneeyimirira abantu bange abatagala kuvaayo kiki ekibeera kikuwa amaanyi ago oba tugambe tubuuze ng'enjogera enyangu ani akutereka mu ssente si ssente ekikulu kuba kwekiririzaamu ekyo kyekisinga ate nze omu ku bangi abalowooza nti embeera esobola okukyuka nga tuyise mu bigambo n'ebikolwa tutya olaba nti bana abasajja babbya amabaati oba tosobola kuba toli mulamuzi ntogenda basi batoli wa polisi kuba be balina obuyinza kati gwasobola kubaako kyokola osobola okikola mu buli ngeri kuvaayo n'olaga obutali bumativu naye mwenyini gyali aswala namya nti kituufu ebintu byenkola waliwo ababiraba nti bikyamu naye olaba oni akikoze singa n'omulala avaayo kati we nagendera nga ndiyo omusinga twali abantu nga 10 nanti kati awo omuntu weyeebuuliza kiki ekibaganya okulaba nti mumobilizing abantu okufuna numbers kisoboka naye lwakuba nti obunafu bwaffe buli mu ba MPs ab'opposition ne ba leaders b'opposition bo boolesiza nnyo obunafu nti balina capacity esobola okukunga abantu naye ndowooza kati nabo abamu lwakuba nti ono omusajja mugenzi bagenda kulya omugenzi tayogerwako kibi naye eyo statement ye yagifulumya naye ekirungi ye yayogera ate kati ye ekirungi nti yafudde akyogedde naye waliwo bano abakisirikidde ne beekweka nga noba omugamba nti waliwo kyetugenda okulaga butali bumativu omubaka wange osooka okunoonyezayo abantu 10 nga ye alaba nga agenda ofulumya sente nyingi okitegedde kati naye naba nga babaka abafe ab'opposition tebakoze kimala kati naye nga ffe abasobola okubaako kyetukola n'akatono ke tulina kati ffe abatalina sente tuteekamu maanyi tetulina sente n'abatasobola kuteekamu maanyi bateekamu saala kuba kugenda ku Palamenti awo n'ovaawo ng'oli mulamu nakyo si kyangu so oli asobola okusabira n'agamba Ferdinand ogenze kankusabire ekyo kyokka kimala n'oba tumpadde sente Ferdinand olugendo luno lwa activism olumazeemu bbanga ki lumazeemu emyaka 12 omuntu yandyebuuziza kiki ekikuumye nga tova ku mulamwa ng'ogenda maaso ekinkuumye nga siva ku mulamwa ekisooka ni musabi ndi omuntu amanyi Katonda ekyokubiri nze ngenda ku street sigenda na byakulwanyisa sikuba mayinja kubamba si omulalo ekirungi kasita nti message yange eyitawo sirwana ate nga amaanyi mba nago era mwaraba ku activity emwe yaliwo
asajja lwe bankwata ne bankuba ne balaba nga sinyega ne banyambula engoye ne balaba nga sinyega ne banzijamu ne pule naye ne bataswala ne banteeka ne ku 99 nga ng'oli bwereere andi bwereere naye nga banoonyamu kiri singa alwana naffe ne tubako kye tukola kyetumukola naye nga nembalaga nti sijja kusobola kambalaga obunafu bwabwe bukoze eki nga amaanyi wali gogayina era kati kyogamba sobola kukuba musirikale ne mujjamu amanyi simanyi amanyi go gwagamanyi nange nsobola nange ndabaako oli omukuba gye bayita wuzuka nga talaba simagiza nengamba nange sigenda geviiramu awo ne mujjamu amanyi naye sisobola mukitegere kati oli no bw'aba alina kyayagala okunkola anoonya atandikirawa ate negendereza nnyo oyogedde ku kumobilizinga numbers n'ogamba nti si kyangu naye nawali mu ntandikwa wagambye nti oluusi tetulowooza kyekimu. Don't you think nti abantu abamu ekibagaana okugenda ku streets zino ebintu by'okubasiba because abamu baali agadde okuvayo okulaga obutali bumativu ku bibanyigiriza naye oli n'agamba wayi bajja kunsiba bajja kunkuba because abamu bavaayo bakubiddwa bubi nnyo bw'otunuulira abavaayo kwekalakaasa olw'amabaati abamu be baleeta mu kooti omuvubuka omu naye tasaana kutambula bulungi nakigambibwa mbu baali bamutulugunyiza. So don't you think bino bye biringa ebibalemesa naga wayi mumugenda abalina emigongo emigumu kyenakugambye nti abamu beetaaga kusomesa nti kati nga babaka baffe ekinze kyembanenyaako osobola okujjayo examples nojja n'ogamba nti olaba bw'ogenda kuba ekkomera liri mu bantu ate abalimu bonna tebaliyo nti bagenda fiira yolomu bamusiba life imprisonment ne bamugamba nti tugenze kuteeka ku death tokusibye maisha obu ne bamusiba gwa kufa naye era naye nakolaki saawa zino tulina baganda baffe bali mu kkomera kubwereere era kubamu ku baganda baffe bazze ne tubeeyimirira mu kooti abo ab'amabaati mwaba mwali omuvubuka atatambula olwaba wa beyiro ne baleeta fayiro endala guli ate ne gugwa ne babazaako omusango omulala ne babazaayo eruzira ne tufuna challenge nti ate babaleese basi netuuka mu kkubo neeyimirira omulamuzi n'abawadde eti nti bajja kudda nga 19 nga tebanatuuka mu kooti kati omusango gwawulira tebannatuuka mu kooti nga tebannatuuka omulamuzi yali atuwadde deeti sokoleke ebbaasi yayimirira mu kkubo yo yava eruzira ebya bulijjo saawa emu kitundu 2 netuuka ku meat park ne parking mbate tulina gwe tulinda omusibe kati twategeera oba bali balinda musibe oba musirikale ne tubeera awo kati tuli mu kooti tulinda omulamuzi naye n'atugamba nti mumanye ekiriwo nti bemuze okweyimirira tebaliiwo balabika bafunyemu obuzibuzibu naye mujja kudda mu kooti nga 19 naye baasi ejja naye n'agatugamba omwezi guno gwennyini nti abasibe bajja naye bajja kudda mu kooti nga 19 kati yo baasi egenda tuuka wali kulaninga ku kooti nga abasibe olwedde babawadde ekyo deeti ey'okureappearinga mu kooti ebyo byonna tulina obisuubira naye nga mwakirinako obukakafu baasi ya parkinga ku mid park ate twakirinako n'abamu ne batugamba nti baasi weeri wali mulinda abasibe bamwe bajja baasi tugiyiseeko oba abamu ku bali baza okweyimirira abasibe noma baasi gy'abasibe eri ku mid park parking oba basooka kulya bigere oba basooka kulya biwowoolo tetwamanya naye baasi egenda otuuka ku kooti ng'olwedde omulamuzi atuwadde deeti ng'omusibe tanatuuka na ku kooti kati ye omulamuzi sijja kumuyita musirusiru kuba teyalina bukakafu nti oyo omusibe gyali eruzira kuba teyalaba ku musibe amateeka ga kooti nti omusibe osooka kumuyita linnya n'omulabako nti yeye n'olyoka omuwa deeti n'obweba zoom osooka kumuyimiriza wali n'olaba kifaananyi nti entono yeguuni nti oyina kyogamba kooti kati okumubuuza nti oyina kyogamba kooti okuwulira nti akyasobola n'okwogera naye omulamuzi ye yagambirawo mbawadde nga 19 ng'omusibe tanatuuka ku kooti lwaki babaleeta bali bazizaayo ati naera bandibale n'okubalekayo oba naye komedi yaliwo tetwagimanya so ebyo byonna aba abantu betukunga ne betugamba balina obitegeera nti ogenda kukola kino naye suubira kino kwa kati nze nakola ku activity emu gye nali nsuubira nti ya mwezi gumu namalayo omwaka mu prison naye ekyo olwokuba nti kyewali okola wali okyagala tolina kyejusa tolina kyejusa ogamba bansiba naye kikulu ndwanirira abantu nanti kati waliwo abantu abamu abatalina
abamba kati mu bwenkiza mu njogera ennyango olinaga ye talina lo nga gwe gy'olina nti wali osuubira omwezi gumu nekikulungula omwaka mulamba kati oli waviirayo agamba wayi kino sidda mu bintu bino kisinziira ku kyoyagala nekyolaba naye ng'olowooza okwekalakasa kuno okw'emirembe kuyinza okubaako kyekukyusa ate kwekukyusiza ddala okusinga kukubagana kudda mu nsiko kuba ensi ezimu muzirabyeko ne bapulezidenti ababadde ab'amaanyi abantu ne bawanika nga tebalwanaganye ono omusatu alina wano e Sudan Bashir mwabirabako e Tunisia ensi ezisobola okuvaayo omuntu n'awanika omukono n'agamba naye kimala kikola kye kimala wano okwekalakasa okw'emirembe kulina kwe kisobola okukyusa ekyamaanyi nanti kati eyo concept wano mu Uganda etegeereddwa because oli ne bw'aba nga atambula mu mirembe enkwata gye bamukwatamu oluusi tebanyangu walaba ababaka ba Palamenti abakyali engeri gye baba bakwatamu nga just bakutte bukwasi bipande so eyo enneekalakasa ey'emirembe wano mu Uganda etegeereddwa bulungi singa tuba bangi abakyala bali batono ne kati olowooza bali basukkamu omu oba mu babiri naye abo abakyala bonna bali babaka singa muli mubaka yajjayo n'abantu 100 abamukiririzamu mu constituency ye ne batandikute mu kyalo oyo omubaka naye bandigambye nti omubaka alina kyakoze eki alina kyakoze nze ngenda nendaba nti wano tulina abasirikale bammeka buli mubaka funayo abantu 2 kuba wafuna obululu bumeka mu constituency mwoba obululu osobola okubulamu abantu 2 abakukiririzaamu basindike kati gwe mulimu gwe gwagenda ku street niba bagamba nti abava mu constituency ya gundi era omulimu guba gwani gwa mubaka weyo constituency kati saawa zino nze ngenda ku street ze ndi mu constituency y'abali mu ezo osobola okubaako kyokola ng'omubaka n'abantu abataze ne bagamba naye omubaka we alina kyakoze eki alina kyakoze nze baagala nabanenyamu kirungi okulaga obutali mu mativu bwabwe naye bandikiyisiza mu bantu baabwe kuba mu magye bagamba nti geno tafa yasembayo kati omubaka alina kubeera geno tebatute buvunaanizibwa obagamba nabamama nti kubasomesa yensonga lwaki abantu tebajumbiddwa no activism oku streets wekiri nti tebamanyi kyakukola naye nga ate bakisobola abasinga bakisobola era kati olaba nange atalina kapasite osobola okutuuza abantu 10 nembagamba naye nina kyengenda okukola mulimu abanaasobola naye olina kugamba singa afunayo 2,000 nenjireka ewaka era twandigenze kitegeeza singa ndi mubaka so okufuna 2,000 abantu 2 oba abameka nemanyi nti omusaala gwange guno kanguteeke ku street kati omubaka omulala naye bwakikola ffenna banaatumalira mu makomera kati wannanti kasita ebintu bijjamu akasente abantu babijjamu engalo nagamba owaayi akasente kange nange nina kyenkabalira ate nkazze ku street ate anti kati ye Museveni kati watufugidde nti atulaba nti tuli baavu bakusibye ne sente za bbeero tezikola ki teziriiwo ne bakuzaayo omwana bamusibye alidde kuba nembwa waliwo nembwa zitalya mmere abasibe gye balya akawunga k'ebuziraako okitegedde kati n'amanya nti ono kasita agenda n'alya era olaba kati wasiba omuntu n'agamba yazeeyo ku street agambira oyo alina abakola ki era wabaddamu okukwata bamutubuuzanga era naffe babitubuuza ng'omutujju ani akuteekamu ssente kuba balaba bakusibye ate okomyewo teyaboneredde ne bakuzaayo ate okomyewo ne bakukaliga kati bagamba ono omuntu alina ekikola ki alina ekigendererwa kuba bamanyi nti omuntu wane Uganda tebasobola kusiba omuntu enkya n'omuza ku street ku lw'embeera gyayisibwamu omukomera endya gy'alyamu eneebaka gye yeebakamu n'enneeyisa gye bamuyisaamu byonna embeera okutwaliza awamu kisinziira awantu we bakututte komera lyonna kyekimu kuba bwoge kati mbadde ekitali omwaka luzira nakagenda emirundi egisukka mu 2 sirabyeko era we kiba kigaali era zonna ziba ne high command ate wane ekireka ku CMI ate CMI eriyo kireka ku CMI kiringa bwobeera mu apartments newe baka mu sitting room nongamba leero nebase bube nazo mu sitting room kati kireka sitting room yawa yaluzira awo toli musibe kireka toba musibe ne ku police zona ne bakuteeka mu ka container ne kakoocha toba musibe
naye omanyi okubeera wali ne bakupanga mu ggaali nga bw'ogamba nti oyagala kufuka nga tosobola kuvaawo kuba bw'ovaawo ojja kwetooloola komera ddala ng'onoonya gye wabadde weebase nga tokola ki ekifo kiba kigenze tosobola n'oba bakuteerawo akakadeeze essaawa nti ddawo gye wabadde weebase tosobola kulabawo bwe mutuuka olweggulo buli omu agwa waasanze si kuggwa oli akwata wano bw'ati nagamba wano olabawo nti kati olina kwebaka wano okitegeere kati we bajja ne batandika nti givuge osanga kugamba nti n'akantu ke babadde bapimye nti olina kukebakamu ate mukebaseeko abalala nga bameka nga basatu kati gwe kakutane nti wanywedde obuugi era abaana basinga mu kkomera tebanywa kyayi kiro oba buugi wamanya nti ajja kwetaaga kufuka kati ate weneefuka okuyimuka ogenda ofuke ekifo kigenze ate we bakulaba nga weetola kitegeeza oyagala toloka oyagala kumenya komera era oli akubuuza nti tuwambale olina wogenda otuyisa kuba tulaba olina pulaani etoloka wano naye ng'onoonya gye wabadde weebase nga tokola ki naye wano mu poliisi wogenda nogamba nojja nogamba gwe semberayo nze mbadde wano nakafalisiko kalina n'akablanketi buno ng'onyumya ebyo ne bajja ne bakuleetera obungi ne bagamba enkuba egenda tonya ate omusibe takubwa nkuba alinga abanga katonda enkuba egenda tonya kati emmere mulina okugiryanga oba babadde bakayuwamu nsaano mu mazzi balina ogiziringamu bweti baleete kati gwolina okuddukanira wiiki kati katonda yakuuma abasibe naye kati ku mbeera eyo yonna Ferdinand gy'ozoyiseemu olina ebintu by'ogamba nti mu kuyita mu mbeera eno nga nkola activism bino byennenyumirizaamu by'ogjeemu nga gavumenti eriwo tenavaawo tosobola kunyumya nti kino kiteredde emyaka 12 okola activism ekiruubirirwa kya gavumenti kuvaako sina kya gavumenti kuvaako mbeera y'abantu okukyuka okutereera nemanya nti ngenza omunnyo gwe twangulanga 150 atalise tugusale tugudde guve ku 10 gudde ku 2 okitegeedde tudde ku sukaali gwe twerimira n'ebikajjo ensi zonna abayindi bazimazeewo ebibira byonna babitunze nga balimamu ebikajjo bya sukaali naye bandi tugambe nti banange ebikajjo babirimira wammwe ebyuma biri wammwe sukaali ono kati omusala ebbeeyi okitegedde nve wano nange ninye oba ninye bbaasi nsasula omutwalo gumu n'ekitundu oba omutwalo nga ngenda Kabaale okitegedde tulina okubaako n'ebintu byetunyumiriza ne tugamba naye banange kino kibaddewo naye kati kino kikyuse naye kati gwe nga gavumenti ya Museveni kino kyogamba nti kino kalekaleko tusuula ku tebuuke banange enkya n'alyaki ate enguudo kati Kampala capital city express sokolabe capital city ya Uganda era wono boobeera bagamba nti capital city ye Uganda Kampala yita mu Kampala bakugambe nti liriya nali bibi naye teyeetaga mu kinnya naye womukubira mu kinnya awedde tewotawana na kumufulumya wano wakuba biraka si kuddaabiriza gamba nti batandise okukubamu ebiraka ate ebyo ebiraka bye bakubamu enkuba kasite etonya amazzi ne gabeeramu bwe gati naye ebyo biraka ndowooza obuwumbi mwabuwulidde 6 obwo bwagenze ku biraka ebyo tebiriiko kubuuza nalabye nga agamba simanya oba buli ki bagenda giwa 1 billion okuddaabiriza enguudo naye kati simanyi oba esente okuddaabiriza kyenkugambye nti okuddaabiriza kwe kuno kwe mulaba bino biraka kule kugenda wali ne bafuna ettaka ly'omuntu ne basibamu ettaka kati leero neeyitama wali ekinya nga bateekako ettaka awo akawumbi ako kabaze toba tobanje ate wabaawo abanja tate obuwumbi bwakoze eki byebyo ebiraka bye mulaba nti batandise okuddaabiriza tebalina bye baddaabiriza omulamwa gw'olunaku lwaleero guli nti okusomozebwa abalwanyirizi b'eddembe kwe bayitamu nga bakola emirimu gyabwe kati we tugendera ddala awo wennyini kusoomozebwa ki kwe muzze muyitamu nga mukola emirimu gyammwe gino egya activism okusoomozebwa kungi omuli oli omu sijja muyita nti atategeera n'alowooza nti olina kyokolerera waliwo akusasula okukola kyokola ate bw'oba ovuddeyo ne babalaba nti gundi yavuze piki gavumenti yakoze eki yamuwadde era abamu era ndina gwe nali njogera naye nagamba nti ye gavumenti awo weyagala kuwulira nti Farida olwavudde mu kkomero manyi sente ze yafunye gavumenti yamusasuliddewo okitegedde kati tufunye okusoomozebwa nti abantu abamu balowooza nti tufuna sente mu gavumenti
kuba kati singa nzifunye era sandize ate nandigenze kunoonya ki kyekikutwala era nga teriyo bazifuna waliyo abazifuna wayinza okuba yazifuna nze sikirinako bukakafu nze nganze kuba sobola kuvaho neŋŋamba nti mukwano gwe nti yafunye bamuwadde sente sobola kirumiriza nga saaziraba ate nga saali naye okitegedde so ofuna okusoomozebwa nti oli asobola okulowooza nti bw'okeera ku makya n'ogenda ku street oli nalowooza nti awo yaliseeyo obukadde nga bubiri ewaka nze nagendako mukomera era nali ne Edi wa Digitalk nga mukazi wange wanakawere wanako 2 naleka mugulida akatogo ka 200 akamuwogo nakawere namugulira akatogo ka muwogo naye samugamba nti ngenda nakwekalakasa namugamba nchankera mu town naye nzija nga nakawere ate nga yali mwana wa asooka nengenda mukomera nemalayo emyezi 3 nina saba katonda kuuma ki abantu bamusaba alikanga balina yadde ebimeka ebibiri nenga mbeerawo nensaba nti katonda gwasinga okumanya kuuma omwana ne maama we ebisigadde ebinajja luki kati oliye bwakulaba olunagamba yakoze kino sente ze yafunye empitirivu ate lwovuddeyo era nakati kimbaddewoko wazi sente ze wafunye era sooka tuwe ku sente ova mukomera ate olwalira n'abo abamu abakusaba ki sooka tuwe ku sente kuba sente ze wafunye nyingi n'omutunulane ng'otolina kyakumuddamu naye ng'omulimu ogwo kumunyonyola bw'oba omanyi nti gyeziri gyamu nawe tugenda gwe tozaagala toyagala sente lwaki togendayo gyamu tugende nawe ofunye ku sente ye ng'abantu babayita okubawa akasente gwe tebannakuyita ffe tulaba abantu abasinga bagenda ku street awo okwekalakasa mu gumu 2 nga babayise dda tubalengera obufaananyi nga balina ebintu bino tuba tubikola ndowooza mulimu abalaba bali mulimu oli gwalaba nagamba nti ono kati ekimubonyabonya ki ono kati aze kunoonya sente naye kati ffe ebyo ebintu ebimu tubibaddemu nze natandikiramu okutuwakana ndi doogu bampitanga kayanga kuba nabuuka ku 99 emirundi egiwera 3 ngenda ruzajuka ebiseera bye batukwatanga nga tebatutwala mu kooti nga bakuvuga paka luzira yagendanga ruzira direct ebya kooti binajja luvannyuma obudde tebwaliwo basooka ne bakurimandi ngaawo ogenda kulamandi batomanyi nenako zikuza mu kooti nga tozimanyi nebasooka kuteekayo emyezi naye nze bwe nawuliranga ekigambo ruzira kuba kooti teyaliiwo ate nalinga aliko emmandwa nga nobwoba ofa tontwala ng'olinga ono yagibukako wano jjojjuzi andi alien nga nobwoba ofa ne bakugamba nti eno nayina erimuki nga tontwala ate nga buteeka neno givaako kati gwomanya ndi okumpi oba okuba essasi ate banaye katonda waali katonda w'amaanyi katonda w'amaanyi kwanza olaba amasasi gempiseemu ogenda okulanga lino ligwe cwi oliwulira liiseewo n'owunga nakuwunga naye n'ogenda okulanga otuuse gy'olaga n'ogamba abasajja mbavuddemu n'oddamu n'okuba akafaananyi booti n'ogamba naye aba abasajja n'abavuddemu naye n'osanga nti okoze eki naye osanga nti ogenze so okusoomozebwa weekuli kungi tuyita mu kunyigirizibwa oli nakulowooleza ebitaliiyo naye nga gw'omanyi kyoyagala olowooza ng'olemerako n'okulemerako era olowooza ku mirundi gy'obadde ruzira sigamba nti twagala kugamba osuggesting olwokuba nti ojja kuddayo nolowooza gavumenti ki kyerina okukyusa mu makomera because kati gwe ogabaddemu obaddeko eruzira obaddeko ekigo so kati osobola okumanya nti embeera enyigirizibwa abasibe gye bayitamu tesobola bikyusa naye tesobola terinabo kati eweeremeredde okukola enguudo ebeera ne pulaani ezikyusa ekkomera minisita omu gwe basibakuyavaayo yagamba waayi ngenda ku advocatingira okuba nti amakomera gakyusibwa ekyakyogera bwogezi ate era kyeyandikoze kati abaddeyo ate jjukira minisita batuuse okwogera ye teyeebaka nga bano abalala nebaka gye beebakamu naye byeyandikyusiza naye eno gye tejja bikyusa ekyo twogera bwogezi naye gavumenti ezinaaba zize biki ebyo byetaaga okukyusibwa erina okukyusa mu ndya ey'abasibe erina okukyusa mu neebaka ey'abasibe n'omu services nti omusibe bw'alwala alina ofuna obujjanjabi tewaliyo budispensary mu makomera butya
obulwaliro we mugenda ne mufuna empeke kati mu ddwaliro bategeera empeke kimu ezipozi eza siriimu ez'obulwadde bwa siriimu zo gye ziri zo tezibulayo mukomera naye mukomera mulimu eddagala lya mirundi ebyo waliyo fragile ne panado nanti osigwa agambye in case olidde akawunga akalisi fragile anti kati kankunyonyole fragile akola ku ndwadde nga lunaana n'oba oba otambula ne weekuona omusayi ne gujja bakuwa fragile n'oba omutwe ne weegukuluma era bakuleetera fragile bw'ogamba nti bannange omuli tulinamu omulwadde wa aniya era bamuwa fragile kati mu fragile ezo bakuweerawo panado 2 ne fragile talina kyatawonya mukomera gwe okigenderere gwe omusibe ove nogambye naye bakutadde ku drip era kyova olaba bagamba nti omusibe bwa embeera weegaanira ddala bamuvuga ne bamutwala emulago kuba nabo bakimanyi nti tebajja kukola ki tebajja mujjanjaba so ebintu bingi byakukyusa mu makomera naddala eneebakayo mbi oba naye bakabatunulira ennamba y'abasibe be bateeka ate ennamba kati oba otegedde nti nnamba bongere bazimbe waliyo omusibe ali eyo mbono bamusibe nnyo kuba yabba ekikopo ky'emwanyi okitegedde bwe bategeera nti amakomera matono emisango emirala bagimalire ku LC bagigaane bagambe nti guno omusango tegulina kujja mu kooti okitegedde nti kati tukusuubira nti gundi yakuwola 3,000 tozimuddizanga ate omuntu aba obtaining money nkumi meka obtaining money by false pretense ne bakutwala eruzira ne webakayo emyezi gy'etaano nti weeyimirira omuntu nti gundi weeyimirira omuntu ku mitwalo emeka nti mitwalo 2 n'osanga nti kati banditaddewo etteeka ne bagamba nti omuntu atasuuka ssente bwezi ziti obaze mu muvunaano oba musango yakoze eki ng'oli yako waliwo asalo ezijjudde mu makomera waliwo threatening violence nti watiisiza nti gundi njako kuba no nze bwenyiiga nkuba nze nkuba muntu akutiisizaawo ng'ali mukomera nako n'akutta ebyeddala ali mukomera okumala ali mu myezi nga 8 n'omwaka muyatiisiza so emisango gidireyinga mu kooti abalamuzi tebakola ate n'egimu tebandize kati ate bwe batono lwaki emisango egimu tebagivaako gamba bano abatembeeyi bano be bakwata ku kkubo ne babavuga ate kooti yakesi etuulirawo eyo tesaagira eyo yo tesula bakukwata ne bakutwala ne bakuvugirawo paka luzira emisango egimu nze ndowooza nti okutereeza amakomera egimu bandigirese nti oli yatiisiza nti oli yakubye munooluyi nagamba mugende mubimalire wabweru ebyamaka nosanga nti oli yayerwanaganya na mukazi ali mukomera to mukazi yagambye mbajja kuba bbaawe naye ali mukomera kati emisango egimu singa batuula obusango obutonotono gino emisango tegidda mu kooti kuba oyinza okwebakaawo n'owulira oli omusango gwakunyumiza n'ogamba oba Katonda ono yakola ki aba yanyiizaani yabbekokozamulirwa n'olaba nga nekyakugamba tosuubirayo kukisibwa mu bulamu bwo bwonna waliwo omuwala gwe baasiba emyaka 11 bamusiba emyaka 11 naye nga bamusiba lwakanti yali abeera ne bbaawe nga bbaawe mubbi wa mmundu ng'omukyala tamanyi ne bagenda ne babba ne batta omuntu omusajja n'adduka ne bakwata omukazi ne bamusiba emyaka 11 nga bamugamba producing ebbaawe asavinga ekibonerezo ky'omwami so ebyo ebintu singa kooti zino zikyusaamu ate sina kooti kati LC terina byekola kugaba amabaluwa emisango gino egy'amaka egimu n'egyo simanya byakakoko gyamalirwanga ku LC ffe batuleetera omwana bamujja nakasongola nga tuli kitalya omwana yamuwa ebbafu ya muwogo nti agitwale ku kyuma n'afunamu obuziba kakutiya ne kayiika kati ole yarondaronda muwogo yali takyaweera bbaafu omwana gijjuddemu ettaka n'atwala ati oli bwe yamuleetera ensano namubuuza muwogo ensano eriwa mbono yalesa munafunyemu obuziba kakutiya ne kayiika ngamba gwotunze ebbaafu yange ya muwogo naye nga n'essaano afunyeeko ne bamuvuga okuva nakasongola olaba amafuta gokka gamuvuze okumuja nakasongola omuleeta ekitali gakula ebbaafu ya muwogo nasigazako ne balance nti banange ebbaafu ate tebamanya essaano ya muwogo ngamba nti oli wa factoreta baafu kati n'olaba nti emisango egimu abaana beebaka bubi naye abantu abali ebweru
mujuzo mungi bano abantu abali ebweru be baguleesa. Nange kati abantu abali ebweru nze neŋŋamba bongere okuzimbamu balida komenti eno kangi kusomere. Kalema Ronald agamba yayambadde yera akubuuzabuuza byonna abimanyi. Wabula Kalema nze nvaako sina kyemmanyi yadde naye ng'omukizo mu makomera ndowooza kyekireetedde n'obulwadde okubanga bweyongedde. Naye waliwo ebigambibwa ti sayidi eyo mubasibe abasajja eyo naye esusse omuze guno gwe baakoledde etteeka ogw'ebisiyaga bituufu. Nze mbiwulira. Tobirabangako? Sibirabangako. Ogwo omuze gwalinnya ekitali awo n'alaba emisango egyo n'ogenda okulanga bali bafubutuka mu binaabiro nga babakutte. Naye era waliwo yali katiikiro wange. Yali Ward 6 Unit 3 kitali ya Minimax. Manye eryekomera bajja ne batulima n'otulima nti lyerisinga mu East Africa. Obulungi obubi. Okula nti ogenze kitali olwanga agenze geyeena. Eryo lyabeerako ku record. Lyali bingi ngeringa na lufenya ya yali buli kika kya mpisambi ekitali eyo. So waliwo yali katiikiro wange naye twamugambanga agenda okulaba omwe yali ward doctor wange nga gyatuzuukusanga mumanye ekiriwo nti katiikiro wamu ali yena alina omwana gwali naye. Nga naye omuze yagubakadde. Kuba ye yali aluddemu mukomera yali mu myaka nga 15. Kati oyo nze namurabako era nze omu kubaafu mufukamiza. Kati ngaawo obaswedde obuyinza kumubonereza era navuddeyo omwana namuleka mulema naye saamuleka mulema nti kwagala naye sinze namukola omulema naye kyekale kye yali akola kyali kibi. Naye engeri gyetwamulaba nti mukulembeze naye yamukola omulema yali musirikale. Bamubonereza awo naffe ffennyini twamuyisaamuuko kwanza awo eza fasita ez'okubona naye yali atunyigiriza ngeri yali yeetwala nti katikkiro ne tumubuuza nti ate gwe abadde atunyi kati naffe ne tufunirawo ki naye nga kyekimenya amateeka mukomera gwe tolina kubonereza musibe munno lwakuba nti abamu bakikola kikati ffe twakikola nga tulaga nti kyabadde akola kikyamu naye nga twagala nakulaga bano abalimu nti guno omuze tegukkirizibwa kibi nnyo naddala ffe tukivumirira. Jeje emize gyegiri mingi naye bakwana sigamba nti bakwata bukwasi beekwana n'olaba oli nga alina omwana amuleeta baziyita enva nsiike era bagamba nti olya bisiike bamanyira onagamba gwe olya ebisiike alabika olina boyfriend muno ogenda okulaba ye wanywedde caayi oli akuwadde ekikopo kya caayi mugenda okulaba naye akaje mumadde mwebakamu oli omukyusiza kati oyo mumutegeererawo era mugamba bekikwatako nti kati oyo omwana mumukanulira amaaso era eddakiika tezigenda kuwera nga muwulira bafubutuka mutooyi nga babafubutudde kuba ye tewali loogi. Kati ekireeta obuzibu buno okuba nti abantu bano babasiba ebbanga ddene bayaaya n'ofuna abakyala ate mulimu ne be basiba ettono kuba oyo omwana kati ng'oyo katikkiro gwe lyebisiyaga yali amazeemu emyezi 2. Kati ekitegeeza oyo wa muzeegwe kati alabika oli wa muzeegwe kitegedde. So byegyo ebiri tetujja kuwakana nti tebiriiyo naye singa ate nabyo byetaaga kusomesa kuba si kugamba nti babakwata bukwasi oli omubuulira kibi ekyenda kijja kuvaayo ojja kuvunda ate obujanjabi wano butono mukomera n'okumukwata n'okubasiddagala kuba waliwo nze wenaviira ekitalya ng'oli bakamukwata emirundi egisuuka mu 5 ng'ali mu kikola kyekimu. Ekitegeeza bino bye badde nga bagamba nti mbu babakwata bukwaso baba bakaka mu kikolwa ekyo bikyamu tebakaka balimba ebisiyaga tebabikaka bali bakwana tugambe nti mbeera ye batuusa ku ekyo mbeera oli bamugyekabula maido tasuubira kulya kindazi mu bulamu bwe bwonna mukomera asanzeyo oli kabeja yakola dda talina sukaali talina kagaati emmere alina okulinda kawunga naye akawunga ebiseera ebisinga twakalyanga twanywanga ekikopo ky'obuugi ku ssaawa 2 oba 3 ne muli akawunga ku ssaawa 12 kitundu oba ssaawa 1 ez'olweggulo kati ono wakati moko mu kunyigirizibwa okwo ajja kufuna oli amuwa ekindazi n'ekikopo kya caayi waliwo abeefumbira
ngawe yakamala chaya ajja kulaba oli amuleetedde akasowaani k'omuceere kati ajja kumuzaala nagamba naye omanyi lwaki nkola kino nti nkwetaagamu okitegedde kati aba atandise kukwana kati olukola otya nga badda mu kunyumya kigambibwa nti eyo mukomera engeri gyoyogedde ku bakatikkiro ne baani waliyo bano ba VIP abatakwatibwako baani abo era waliwo mbu n'obusenge bw'aba VIP naye baani abo ababusula obusenge bw'aba VIP bw'aba nti abusuulamu takkirizibwa kutwalayo omuntu mulala kati nga isolation yaliwo ekitalya eyalimu bakanyamunyu abo ba pasita anone yabba obuwumbi bwa ssente semanda nti yo batuuka bw'oba olinamu akasente mukomera opangisa abakasasula sikabwerere nti bw'oba olinamu essente ng'ozeewulira bulungi opangisa ruumu era ne bagamba nti buli mwezi ojja kusasula emitwalo 10 obanga asasula rent era basasula bo bonna babadde basasula sikabwerere nti olw'okuba mukungu era n'omusirikale akugambirawo ate nayo wabayo katiikiro waayo nagamba ojja kumpa bokisi 3 ez'amazzi ojja kungulira bokisi y'amata manyi wetugendera mu VIP ffenna tuba twewulira kale akasente kati ate abasirikale balina babuloka ne ba OC ye musirikale takusaba sente kuba gwe mulimo gwe kati oli ajja kujja owulira akubuza naye oyogeddeko n'afande kati ejjukira wakajja mukomera okyatidde kati nawe ojja ngambirako afande ekyokukola basirikale abo balya sente oli nasanga nojja kufunayo miliyoni 2 nagamba oyagala kwebaga jangu farisi ne bakuwa mupya bulangiti mpya ne bakuwa room naye ku miliyoni zomeka 2 so bana bagamba nti bali ebisiyaga tabiriira muli ekitegeeza embeera eri mu makomera enyigiriza ono omuntu atayina kaayina era bw'oba olaba abaana bali ebisiyaga beba batalina nasuubi tamanyi nti obagenda kuva mu komera ate n'embeera gyayisibwamu ne gyalyamu nayo mbi kati ye nga ye kyalina okukola okunywa kasukaali kugenda kusingayo obulamu so buno obukulembeze bw'omu makomera bo bakola ki abakulembeze nga bwogaye kati mwayinanga katikkiro wabeerayo abo bempulira bagamba nti ono yakulirawo woodi aba woodi leader obukulembeze bwabwe bo baba bakola ki era bukomawo era butandikirawo obukulembeze bw'abakatikkiro alina okulaba nti abasibe balidde kuba kyo kyateeka omusibe okulya bagiyita lesson omusibe alina okufuna lesoni ye lesoni kwekulya lesoni 2 3 actually ziri 3 bade manyi kubanga kusoma mukomera bakuyita lesoni ekitegeeza mmere yo kati bw'oba tolidde n'oba otwala lipooti nti banange omusibe tasulanya nogamba nti banange nobaba bagabye amazzi olina okunywa amazzi nogamba banange nga saafunye ekikopo kyange ky'amazzi kati katiikiro alina obuvunaanyizibwa okulaba nti olina koolidde wekuba kweba kuba mulimu 8 mwena mulina okukutuukamu mu room katiikiro talina kwebaka nga mwena temunakola ki nga temunneeba alina okugezaako okulaba nti mwebase omulimu gwa katiikiro muwodi kulaba abasibe tolangira muno omusango era kyaba alina obbagamba kyova buli watta omuntu ne bakusiba kati nze mbaddeyo ne mbagamba nti nze Museveni yansibira bwereere naye akimanyi gwe tolina kyongamba era nga mukomera bampita senior citizen amangamba nze ndi senior citizen wano sina musango gwe naza sina musango gwe naza ndi Munnayuganda omutuufu nimbagamba era bagamba mugaye mukebere ku waranti yange era bajanga ne batufulumya ne gamba kati mwe muve mwene ward nga nze ntuura wali nimbagamba nze saaza musango kujja wano so temulina kumbonya kati ate saagala kukola fujjo wano ate nga nsobola oddikola kati basindika katiikiro yogera n'oyo nga ngamba katiikiro manyi nti abasajja bo bagambe bagende bakebere ku waranti abakulu bano ababakuliramu ababalonda tebakuba bululu kisinziira ku kyokuwa obukulu eneeyisa empisa n'ebbanga lyomazeeyo n'ebbanga lyomaze mukomera naye kakati oli gweotugambyeko ye yali wa myezi 2 gwebebakako naye eyamwebakako katikkiro
yali aruddemu kuba yali ayata omuntu side z'embalala nga bamusiba emyaka 18. So kati abasirikale bano bajja babalaba ne agamba baraba era ne bayita mu gye bayita ti broccoli leader. Kati ne bala ne babuuza naye ono mwana yeeyisa atya ate arudde ebbanga ki. Kati waliwo balina enamba za prison ne bajja 1827 kuba tebasoma nti gundi nti bikobere nti bakuwe oba n'enamba ya prison. Kati oli bajja kuba kati we bamala okunoonyerezaako bagenda ku fayiro yo yabadde yaziza kujuka buuza omusango mukomere era baguteeka ku fayiro agamba yono yeeyisa bw'ati alwana. Kati 1827 sa wayitabye edda oba wayitabye edda jangu ne bakuyimiriza wali. Ono yasiibuse empisa yabadde Katikkiro wammwe nti ono omuntu mumulaba nti mumumanyi nti okuva leero ye Katikkiro wammwe. Oda tewali agamba. So teri kugamba ngenda mu kalulu ka kulonda Katikkiro. Era olina okufukamira afande tweyanziza. Kati oli baba bamwambudde kuba yeeyisiza bubi oba alina byakoze. Kati naye abadda mu ggaali. Kati ye aba akomawa ku bukulembeze bwe buno bw'alina ayina kukomawa bw'abanga akola emirimu gye. Walina okukoma ng'omusibe tolina kuloopa omusirikale. Olo through Katikkiro yatwala. Kati bw'oba waliwo ekiriwo onoogenda wa Katikkiro ano bw'ogenda omusirikale akugamba genda obuuze Katikkiro. Kati Katikkiro oba yoodi leader gw'ogamba n'ogamba naye omanyi nti waliwo kino embeera bweti ne bweti empisi za bubi. Kati ye abajjamu ebibanyigiriza bitwalawa naye alina okukanga bukanze naye talina kukuba nga musirikale. Gwolina okukola kino gwolina okukola kino naye mulimu ate ababa baruddemu nga abasirikale bo babamanyiira nga ye embeera gye yeeyisaamu omusirikale era naye amulaba balabi oli bamusiba myaka nga 3 kati waliwo omusajja bamusiba emyaka 310 talina budde bufuluma bweru. Kati kye balina omukola kumuwa obukulembeze myaka 3 310. Kati bwe bamuwa obukulembeze bamuwa obukulembeze tolina n'omusirikale mwenyini talina munyiiza kuba amanye ebbanga lyalina ki. Kati mulimu be batya n'abasirikale benyini mulimu be batya agamba oyo kati jogera naye bulungi naye tomukanga omusajja yaba kuyita kuvaako oba avaako myaka 3 tolina suubi efuluma. Kati mulina okwogera bulungi nonga naye Katikkiro kino kiri bwe kiti nabwe kiti naye kati bw'olaba nze ŋŋanze mbayo neekaza kuba mmanyi nti bano abasajja bw'oteekaza obusibe bujja kunyega nti kuola kino n'omugamba nze najja wano okukola emirimu nomanyi omusango gwansibya ate siri convict nti ogenda kunyongera oba onkyusa ekkomera siri convict. Katikkiro alina amaanyi agakujja mu woodi eno n'akussa mu woodi endala. Kisoboka ate naye agenda n'asaba nsaba muntu gundi mujje mumunkimireko. Kati bw'oba toyagala kuva mu woodi oyogera naye n'ogamba naye bwe bajja okutwala abantu nzikiriza mbeereko wano. Kati we bajja abagambira oyo musooka mumulekamu. Kigambibwa nti makomera eno waliyo ebibinja. Actually ne bwe mba ndaba firimu ezimu bw'olaba abantu basi makomera wabaawo ekibinja nti kino kyaba amaanyi. Bano nedda bano bagezi nnyo bano bali bwe bati ne makomera ga wano. Kati ffe tubaddeyo biseera bye nabeerayo nga tulina be bayita nga ba lost bus eyo be bakwata Bakyagulanyi eyo lost bus. Kati nze nga ngwa mu red barret kati nga tulinawo ekibirala ekyaba Machete ekyo ekikyaliyo nakyo kyabeeranga be bayitanga ababbomu. Kati we mubeerayo nga muli gurupu n'abasirikale ne bamanya nti abo abantu balina ekibinja kyabwe we babaawo ekiriwo bayita nti Farida yabakulira nti muyite Farida twogeragamba ku muntu oyo naye gurupu yamwe ng'erimu kino na kino naye omuntu gwe basibye sekinoomu takolerayo gurupu. Ate bwe mbanga njagala okubaako ekibinja kye neegattamu nga toli nakyo mu fayiro nga tetuli ku fayiro ffenna nze najja bwomu tekikkiriza tolina kubeegattamu. Kati gwe era mu politics oba ebyobufuzi tebikkirizibwa mukomera. Kati gwe obuuza tuba nga abakukunze oba otukumamu omuliro era bw'otuuka wali baba bakusomera amateeka okukuma mu bantu omuliro kikubyemu emboko 15 kuba ekibonerezo ky'ekkomera
Ani asoma amateeka. Agamateeka gakolebwa management ya prison. Kali prison nega tambuza mu wodi era wotuuka wali babuuza abapya muliwa. Ngamuyimirira. Mutuule wano. Chati ebawo wali. Buli kibonerezo, buli teeka n'ekibonerezo kyakyo. Buli teeka n'ekibonerezo kyakyo. Kati bw'omara bakurayiza era lwakwanti Bibuli teziriyo nayo rayira. Amateeka ngasomye era ngategedde. Zikiriza era ndayiro obutamenyako n'erimu. Otegedde. Wow. Kati bo bakati bina yate bine wali discipline. Wali empisa, era ekomera libaamu empisa. Era bajja nagamba tokirizibwa kwogera na musirikale ng'oyimiridde. Obeera otya boti fukamira basitama. Kati mbuuza mbangeze mugamba kyekyo ky'okusooka okunfukamiza. Kati awo kitegeeza nfuuse kasiru. Bw'oba olina ky'oneetaaga jangu ombuuze. Naye ate tojja kumbuuza nze nfukamire nga gwaza okumbuuza. Amateeka gabamu naye abasinga era tugamenya. Batozya kungamba Ferdinand sitamu oyogere n'omusirikale mbangenze musaba ki. Kitegeeza gw'osalawo kumwewala omusirikale. Ate nze olaba mbeera mukomera nze mbeera byange bwenti. Pozi nga bwe bansibye nabo ne tudda wali ne tukola ki? Mu bakyala babayita ba mukulu. Netubyama mukulu oyo. Toyogera naye ng'omuyimiriddeko olina kubanga mukubwa olina kubanga okakanyemukko. Tuvudde ku eyo ne badde embeera ya komera njagala kuddukayo mpolampola tunaatera okumaliza n'eddakiika nga 2. Njagala omukulu Luta Ferdinand atubuulire ku mbeera eriwo kati mu Uganda. Olowooza omanyi ogamba gavumenti erina kyesobola kola naye kale kusinziira ng'ebintu bwe bitambula tutunuulira atmosphere ya political tutunuulira ebyobufuzi nga bwe bitambula kati saawa eno olowooza kiki ekirina okyusibwamuko era baani abalina okikyusa gavumenti ffe bantu ababulijjo bannabyabufuzi baani bannansi bennyini bebalina okwekolamu omulimu banabyabufuzi bo tetubasuubira kubako kye bakola naye ng'osuubira nti bannansi bagenda kuvaayo batandike okwekunga twetaagamu abantu ababeera nga ba ring leader ate ffe nnyini naye tetusuubirawo bannabyabufuzi tubalaba wano abeekalakasa tubalinayo ba MP abaluddemu bannambooze mubalaba bamuwanga Kivumbi Mathias Mpuuga bo babaddemu ng'ate mu opposition olowooza babuze ssente bo babuze obudde obugenda okusomesa abantu babulira ekyokukola sisobola kumanya ki ekibaganye naye bo bali okubamanyi nti alina okubuukira etokota nti Kyagulanyi yaze ndina okugenda ne Kyagulanyi nti Mbabazi yaze nti ate ngenze wa Mbabazi okitegeeza agenze ku go forward naye tebatutte budde bwenyini kusomesa abantu ate nga chances bazina bo tebalinga ffe ffe tugenda wali ne bakuba ate kye batasobola kukola mu bubaka ne bakuba ne bakanyuga ku 99 ne batwala eruzira naye kati embeera erina okukyusibwa abantu nabo bategeere nti ababaka be balonda bagenda kulya tibagenda bakolera na balwanirira waliwo ababaka abamu nga mulungi mu kubaga amateeka ne wabaawo oli nga bwe kituuka ku kubajetingira abantu be wa constituencies ez'enjawulo nga mulungi nnyo mu ekyo naye nga toyinza okwesanga nga si mulungi nnyo mu kukunga abantu oba kugenda ku streets kulaga butali bumativu ate kati naye amanya nti ku streets abamu tetulowooza nti tebaba na budde naye abo ababaka ekituufu kyo nti bagenda kwekolerera byabwe era tetubaayo ne tugamba nti twasindisa oli omubaka mukambwe ennyo nze sikyalina mubaka gwe nzikiririzaamu kuba waliwo ababaddeyo emyaka 2 nga opposition naye nga tafunanga towulanga na constituency ye bakutemu abantu 2 nga beekalakasa olw'embeera eriwo naye nga ffe tukyagamba nti oyo ye MP waffe okitegedde kati essuubi tulijje mu babaka tulijje ku president nti egenda kutereeza ensi bantu ffe nnyini ffe abalina okwekolamu omulimu tugambe nti ekimala kikola ki neera however much mwekalakasiza of course message muba mugiweereza bakulu abali mu buyinza so don't you think naye tebategeera bakimanyi naye tebategeera ekyo tukikirize kati abakulu abali mu bifo ebikulu bw'oba ogamba nti tebategeera kati baani be tuba tubankingako nti kati bano be tuba twesiguzawo bagamba ife abatono nakwa nti abamu tetuba na capacity kye tulina tusobola okwogera naye tusobola kungamba nti genda Kamuli genda Erira genda Jumani nti capacity basigiina naye songa tuba tufunye chance abatono so okusomesa
n'ogamba n'otuuza abantu n'obagamba naye mumanyi nti okimanyi tusobola okyusa embeera nga tukoze kino na kino na kino okitegedde n'ova wano n'ogenda n'ogamba nti naye mumanyi nti kino kisobola okyuka oli agenda kuba n'agamba naye kituufu kisoboka naye mu Ferdinand okkiriza nti mu activism si buli omuntu asobola okulumba street nzikiriza naye ate atasobola okulumba alina kyasobola okukola kuba nze sigamba nti webankwata ngenda kweyimirira nze mwennyini kati gwe atasobola okugenda jangu neeyimirire akitegedde osobola okukola kyosobola kati wemuva mu kusomesa okwo ogenda kufunamu abasobola okulumba street osobola okugamba nti Farida omanyi nti webankwata ndeetera ejjiko ya sukaali bwe tojja mugwa naffe tukikiriza tuba tukimanyi tetukinenya bonna tetubanenya naye abalina kye basobola okukola nabo tebakikoze eki tebakikoze mu bibasoomooza siwulidde bw'oyogera mu ngeri y'akasente ko mukayina ko weekali mba mwagala okola activity mukafuna kubanga ate ekyo kyekisinga okusoomoozeza ddala nti osanga olina kyolina okukola nekyolina okukozesa naye nga tokoze eki esente ezibikola teziriwo kibikola naye nga singa kiba kibaawo nti Ferdinand weetaaga ki ogenda kwekalakaasa nti weetaagayo ki ate n'ebyo bye bimu ku babaka bye bandikoze ne bakansa n'ebyo batasobola kukola ki bo omubaka tasobola kugenda ku street naye wengamba nti Ferdinand ngenda kukola kino ate n'otasobola kumpayo yadde nti ngenda kwekalakaasa olwa mabaati nti naye kiraga nti abantu babbayo amabaati ki nti mabaati olina ogenda nalyo osooka ofuna emitwalo 2 ngula ebbaati nga tosobola so sente musoomozebwa nnyo lwa sente naye nga mulina okuyisa eddoboozi era ebiseera ebisinga mu complaininga nnyo ku ngeri poliisi gye bakwatamu kyekimu actually ku byokusoomozebwa ebirala byemusanga but musobola mutya okukolera awamu oba okukolagana ne poliisi nga tewali nnyo okukuubagana nga buli side tekuubagana na ginnawamu okukolagana ne poliisi kisinziira actually abakuumaddembe kambayita abakuumaddembe kisinziira enkwata gye bakutemu newe nekalakasa gye wekalakasizaamu n'omusirikale naye bw'ogenda nga tomukanyugira mayinja tulina okukyusa mu nekalakasa era ebyo mbigamba nnyo baganda bange nga ndi nabo mu makomera gwe barage nti gwe omusirikale tomuyinaako ki ate naye bw'aba akukwate naawe munyonyole mugamba nti afande embeera eriwo ogiraba naawe tewandisaane kubeera bwoti ate bwebankwata bali abambuza kati gwe olwanira abantu b'ekaramoja nemuza kati ate wekibeeredde ku b'ekaramoja abafaanana bwe batate bwe kinatuuka ewaffe naye tulina okitanga nga tekinatuukawa afaana embeera gy'olimu ogiraba walaba musirikale owe ku Jinja Road wamulabye yawandiise nagamba nze ngenze nfudde lwa mbeera naye mukazi wange nkumira omwana wange nze nkooyo kubeera mu mbeera ey'obwavu mu mbeera eyo ey'amabanja nga musirikale nagamba kyenkusaba kimu kumira omwana wange oyo tegede yatuuse ku kisenge nga talina gyadda nga eddagala alina okwetta era omusirikale ndowooza mu myaka nga 26-27 yeetuze kati omusirikale bw'ajja okukwata olina ekifaananyi ky'omuteekamu kati naye abadde aze okukusiba jeeke n'agamba afunamuko mulya ekisaasasa naye byaliko bituufu okitegede kati naffe ffennyini abagenda ku street tulina okukyusa mu mbeera gye tugenderamu tumusiba mataayi kuba olinga tolwanagana naye kuba naye ajja tegeera nti kituufu ono omusajja kyazeeko ki ye kuba ajja kujyayo bakusibe gye n'obusungu obuyitirivu naye gwe n'omulanga nti yesijja embeera gy'oyagala eyatuuyanya omusirikale wano jjujjuzi nagiraba era oyo omwana kyemanya agenda kuvaayo mukomera ng'akakanye genda vaayo ng'akakanye kuba namubuulira olwo activism ono ateeredde atya okudda ku kkuba ettuufu because abamu bagamba nti activism yafa abamu bagamba nti abaana tebakyalina mutima ogwo baactivist abasookawo era nakati be bakyaliwo abamu ne bagamba nti abamu ne activism tebannaba mutegeera bulungi so ekkuba ettuufu activism walina otambulira lye liri luddawa era litereezeddwa litya twetaagayo trainings bwe kinaaba kisobose abantu abasobola balina obusobozi okutwala akadde abalina kye bamanyi bakkirize bagende bakisomeseeko abatamanyi n'abalala bakunga abantu kubanga njagala okukkiriza nti mu byalo abantu tebamanyi ne muno ate va mu byalo ne muno mwennyini
ate ffe bannayuganda tuli batiitiizi nnyo naye beetaaga ate kumatiza wane Uganda kyetaaga bwetaazi kumatiza kubanga bagambanga okugenda eruzira obeera ng'ogenza mu kufa kati omuntu okumutegeeza nti osobola okugenda eruzira nodda nga tolina ky'obadde ekisooka society woobeera wokka bakuleetera okulowooza nti oli mubi nnyo abadde ruzira so nti abantu balina attitude embi naye ogamba training zikiriziganya naawe nti abantu ntibanga baali basomesezza ne training zizinani agenda ozifinancing oziteekamu akasente anti kyetwandisabye nti ababaka batasobola ne bakansalazi bateekeyoko ka portion ku musaala gwabwe ne bwe kisoboka naye NGOs ezimu ezitakiriziganya na biriwo musobola okutwala ne mugamba naye waliwo tiimu esobola okukola kiriwa ekitegeeza mu kyo tugambe nti kati ekibiina ng'ekya NOP kigambe nti kirina ababaka 54 nti buli mubaka ogenda kuleeta emiliyoni kakadde ka ssente musaala gwo tugenda training abantu kati mugenda kuva mu field ng'abamu bategedde ekyokukola ate ng'abamu babakiririzaamu kikulu ekyo kikolera message eno teyeetaaga tuuka eri abakuuma ddembe okumanya nabo engeri gye balina okubakwatamu n'okumanya activism kyeki nti omuntu bw'aba nga avudde kulaga obutali bumativu teweetaaga mukwata ng'ate omute omutujju abakuuma ddembe nabo balina okimanya mulimu abategeera mulimu abategeera naye mulimu abatategeererako ddala nga bo balowooza nti baatuuka gwakulaba nga mutujju olwokuba bw'alaba nga ayambadde uniform alaba nga gwagenda omusuuza ekintu kye naye abakuuma ddembe nabo balina okumanya manyi nti omuntu gwogenza okukwata mufaanagana nakuba nti gwoli mu uniform naye mwena muli bannayuganda omulimu gwe kumukuuma ate si kumutulugunya okitegedde so n'abakuuma ddembe nze nga nze nandisabye ne bakama baabwe babagambe bababuulire nti naye mukwata gye mukwatamu omusomo nabo era nabo beetaagisa ate nga nakyo kisuubira nti wosaba poliisi bayinza okugaana nti njagala y'abasirikale bwe bati tusooke tubasomeseemu engeri y'okukwatamu ate ajja kubuuza nti tebakola training ate ffe tuli banansi tugenda training za poliisi banakkiriziganya sipiriyani otraininga omuntu eyatendekebwa osobola omutamutraininga naye n'omusomesa kuba okumanya n'okutegeera byanjawulo ayinza okuba nga amanyi naye nga tategeera oba nga ategeera naye nga tamanyi kati osobola omutegeeza oba okumumanyisa sisuubira nti byonna babiina kati omuwaako ky'omuwaako bagamba mbwa bano babadde bagenda kwekalakasa naye tebategeezezzaako poliisi kyova laba etaataaganyiza okwekalakasa kwabwe oba etaataaganyiza ensonga yaabwe y'okulaga obutali mu matevu naye njagala mwami Ferdinand oyogereko ku nsonga y'aba activists abamu abavaayo okulaga obutali mu matevu naye nga balina ebigendererwa byabwe nti at the end of the day ayagala bwakiri bamugule era ogenda okulaba nga bamubasaze n'eddiiro don't you think kino era nakyo kiri mu kutta activism ono kibaamu era abasinga bagenda n'ebigendererwa byabwe ate n'abamu bajja kujja naye nga si kyekibaleese ng'ate bavudde ku sayidi eri enyigiriza webawulira nti waliwo abagenda okwekalakaasa nga bagamba mumanyimu ababiri nti mugende ne bano kati ate mwabano abagenze be baddayo eri ne bagamba ababadde bekalakaasa ate tebabaguze naye ng'olwedde baavuddewa baavudde eri kati nga boolwedde babadde baabwe babateekamu muno kubanga bambega no mu bibiina by'obufuzi mwebali bangi yadde mu NOP yadde mu FDC yadde mu DP ne muleeta enteekateeka ne mumanya kyaliwo kyatulina ku defiance nga Dr. Bezi agamba nti tugenda kukola kino nga mulimu bali abato nagamba naye omanyi Dr. kye tugenda okukola kibi bayinza otusiba state naye eteekamu abaayo kati olaba nga mukola batakanya nabyo ng'olaba nti ate aba FDC tebabaguze naye ng'olwedde baaliwa bali beeyo ne bajja ne babeerimbikamu olwo nga balya mu lulime ne mu luzisi mwalako n'opujuzi ekitegeeza babateekamu buteesi n'opujuzi yakola constitution yaabwe nti ate tulina okukola kino ne mubaawayo abava nti ate ebyo tetujja kukanya nabyo Kyagulanyi kati yavuddeyo n'alabye yafulumiza n'agamba nti ekiriwo tetudda mu kalulu naye nga MP abala akasente ke abala 2026 kansala abala akasente ke bwawulira nti ono yatandise okugamba nti ate tayagala byakalulu era wawa n'abaawo avuddeyo nga yakkiriza byakalulu yajja okugenda n'oyo kuba kati Kyagulanyi baba expired yaba takyaliwo wakitegeera kati oyo omuntu we tugamba nti bannange tukole kino ye state ebaalayo n'abaayo tubalina
wayampereza ekibuuzo n'angamba nti mbuulize omwami Ferdinand ku nnaku enkulu abasibe balyako kanyama. Ku nnaku enkulu bawunyirizaako kawunyirize. Tekatuuka. Bocha balinga misambwa balya kawoowo. Omanyi nti basala ennyama mu makomera ate abasirikale ne bajja mu makomera ne bagitunda ebweru. Naye nawe omusibe bw'oba oyinamu akatwaloko ogula kiro yo ogula kiro yo mukomera gye basaze okulya ate mugigula buguzi mukomera mukitegedde bakira enkyale bagamba tubawadde ente 3 ne zisalibwa ate ennyama ne bagifulumya ne bagitunda kati bo kye bakola bagenda kwata ebyenda bya kabuuyi babiyiwemu amazzi bateeke wali bena bateeka musigiri kasita bugumamu nga baleeta ng'amabanana bateeramu ebijanjaalo baleeta supu amazzi nga bwe gali n'ebyenda byako n'ebiwowolo byako n'akawunga muceere ate oyinza okayita akawunga si muceere ate muceere nga kwebaza ky'okufumbira omuceere ku lunaku olukulu nedda kawunga kaffe kano akalubeerera gw'omusibe olina okukubira abantu bo n'obagamba nti naye mukimanyi nti enkya iddi ate bakubira wali esimu kwe bakubira basobola okuwa essimu n'abasirikale baavo so omuwayo 2 oba 5 ngamba kate namba yagundi nyamba omunkubirire kubwa omuwe sente n'akubira naye enguzi erigwa okuba kati enguzi erabika mu kkomera ate yo mu makomera yo nzibu nnyo ate tulaba lwakuba nti n'embeera tetumanyi we naakyuka naye ate abo abantu abali mu makomera n'abasirikale baffe tulabalaba nti bakamera ate be bangu abasobola otuyamba ku mbeera gye balimu abo abasajja bali bubi nnyo 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 abasirikale ababakuuma kuba muwaliwo bwe mugenda okulya emmere n'okugamba nti banange tulya bubi naye n'olaba mulya bubi naye nga n'omusirikale mwenyini y'emmere yemu gyali mukulya nabo balya kawunga k'abasibe ako kennyini abasirikale balya kawunga k'abasibe balya mmere n'abasibe bo bali bikusinga n'abasibe era akugamba nti nze nasayininga emyaka 49 kati gwe ogenda nakundeka mu busibe ngate balya bubi nnyate ate bo balya bubi nnyo omusibe alina eddembe ly'obuntu mukomera temuli ddembe eddembe ly'obuntu likoma bweru w'ekkomera kugamba nti olina eddembe nawulidde tebagamba abasibe nabo munaye batandike ng'okulonda oyo yakiroose yawulidde bubi yaloose bubi oyo bakwita kugugumuka oyo yagugumuse kuba sisuubira ati pulezidenti n'obo bateekawo okulonda n'oba okuteeka mu basirikale bennyini tafunamu bati abasibe balina eddembe lyabwe ery'obuntu kati mukulu Ferdinand balirinda nga bali bweru naye mukomera temuli ddembe ekyokkiriza oba okigaana mukomera temuli ddembe waliyo sisitemu ey'okusoma ng'oli musibe abantu abasibe bagijumbira abasibe bagijumbira naye ate nabyo byetaagamu otuga mukwitaki owaayo kasente kuba olina okuba nga oli ku capital offense ngaoli ku musango munene okutandika okusoma nga tosuubira kuvaayo mangu oteekwa okuba nga oli convict myaka 10 genda waggulu kugenda waggulu naye jjukira oli convict naye beetaaga balima kati gwe atedde mu kusoma wano ng'eri nakasongola faamu nkalu gwe ate biba bikoze ki kati awo oba olina okugulirawo omusirikale alina olina okuwaayo n'emitwalo egiwera 2 oba 5 baleme kuteeka ku lisi y'abalima olaba ono akola ku transfer alabe kuwona akulira abalimi ow'abalimi ate agenda alabe osi bagende ne fayiro omuntu ono omulaba ye yakoze bw'ati tumuleka wano ayagala kusoma kati tubadde tumutwala wano tugenda gundi si byajjenjero nga bye babimanyisa ku TV babigamba abantu tusobola okusoma ng'oli mu kkomera oba oyagala kati nze nyinza ogendayo n'ensoma baba bamanyi tesaawa yonna nva nanti kati gobeera ku remand toba tosoma ne convict abo abasoma abaataddemu ssente ebanga fees babawa ebitabo ebitabo babibawa babasibe bye babikoleera abamu so kwegamba osobola okusoma ebintu ebimu bibaawo naye olina okuba nga ocontributinze ku kufuna ebitabo tosobola kusoma nga totaddeeyo ssente kuba otateekayo ssente bakutwala mu faamu olwo kati zino zooteekayo zoozijjawo ati abantu bo era baabolaba abasomako be balina abantu bebweru
nakambala egundi banange era kuba akasimu bagenda kunvuga faamu naye singa munyamba nengenda mu kirasi nemba ngasoma kati obanga aweerera omusibe fees okitegedde kati bakubuuza bakusabye sente meka 5 nti 5 nti basaleko ate ne muda mukulamuza n'abasirikale fande banange sente teziweze okitegedde okusinga okugenda mu faamu atali sosasula kana akasente otandi bo bakubeeza mu koodi nti osoma nenga waba wadde kasente. Olunaku lwa leero president w'eggwanga lino omukulu Yoweri Kaguta Museveni agenda ku addressingako eggwanga oba okwogerako eri eggwanga. Bw'obanga oweereddwa omukisa oyinza kusaba kintu kikimu bwe kiti president w'eggwanga lino akyuseemu ng'oweereddwa omukisa ng'osaba kintu kimu. Sina kyemusuubira nnyo okwogera kirimu amakulu naye singa ayina kyeyandibadde ayogera yandisoose okugyawo ekiwamba abantu. Ffe tukiraba nga ekisirise naye kikyaliyo abantu bakyabula bangi. Ekyokubiri yandisaasidde abantu abali mu makomera batalina misango. Abasiba kiri kuliko ndi president asobola okuta omusibe bwalagira omusibe asobola okusaasira omusibe era buli mwaka ensi zitegeera ba president b'amawanga basaasira abasibe abatasooka mu 3 buli mwaka. Naye wano kizina kirabawo ekyo kiyandikoze yandikomye no ku bantu be eneyisa gye bayisaamu mu bantu be abaliwo ogamba abantu be balina enkuba gye bakubamu abantu enziba gye babbamu abantu abasirikale nabo bennyini babbi. Naye ekirala kye yandikoze ayina kweno gundi yabaddewo Somalia balina abasirikale be baakote nandisabye nabo abasonyiwa abasirikale ababiri bagamba nti baaragajjala bali ba Al-Shabaab tetugayi nabo balina kye balwanira kye baakoze ekibi era tubasaasira naye nze nganze nandisabye bano abasajja babasonyiwa. Weewaawo siibula abatulabye olunaku lwa leero olina kyobuuza Lilian? Ng'aweereddwa omukisa okufuuka president w'eggwanga ki ekituufu ky'oyinza otandikirako kimu bwe kiti kikyoyinza otandikirako oba kikyoyinza okukyusa? Kyensobola otandikirako omuntu kuba n'eddembe lye kuba Uganda tewali alina ddembe lye. Siibula abatulabye abatulaba the alternative Digitalk mwebale nnyo tulaba naye temuggwamu maanyi bannange simanyi bwe nsobola kyogera oba nfukamire temuggwamu suubi mu 7 disease tujja mu oba mugeema oba mujjanjaba ate buli kimu kiggwa just tubeere bakakamu tubeere bagumu. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo abatulabye okuva ali tutandikidde ku ssaawa 2 ate paka ne tugenda owunzikira show yaffe ku ssaawa 4. Njagala okwebaza omukulu wa Mudda Alex webale kubeerako ng'otulaba. Ona atugambye nti thanks for the show, however corruption has led to all this right from LC1 to State House, Parliament to Judiciary. Nti munnanga abantu bonna basaba mu akasente olina kyoyagala okuyisaawo so olina okubaamu n'akasente agiyita jjuguli gy'olina okuwaayo omuntu oyo akuyisizeewo ebintu byaffe. So nno tujja saba abantu abali mu offices ezo bannaye tubeeremu kwako obuntu sobola okuba nga ate munnaye tulongoosa eggwanga lyaffe. Jjukira nti kitandika naawe gwagaba enguzi singa togigabye oli tajja gikwata bagikusabe gigaane genda mu mateeka kale osasule gavumenti olime sasula muntu bwe tutyo bwe tugenda okulwanyisa enguzi. Jjukira IGG yatujjukiza n'atugamba nti nno ffe ba victims enguzi ekoosa ffe tekoosa bo so kati tubeere abasaale ennyo mu kulwanyisa enguzi eno okulaba nti ate munnaye evaawo mu ggwanga lino egende. Nkoze n'omukyala Teddy Tenjo Nabukeera omumbejja Luwede Lilian gwe ntudde naye mu studios olunaku lwa leero ate omukulu omukose Arnold Anthony ali babadde mu control room. Mwebale kukola bakama bange olunaku lwa leero ku ssaawa 1 ey'olweggulo tuli ne Afro Caribbean Link tugenda kubanga ate tunyumyamuko n'abantu abasayidizeeyo mu Caribbean kulaba nti ate munnange tuwuliza ku ddoboozi lyabwe ebifo eyo biki ebigenda maaso nabo munnaye omuyindi yabavuga sayidizeeyo naye tabali bulungi nnyo. So we do compare and contrast situations ate ne to finding solutions. A very good morning mbaagaliza olunaku olungi.
The alternative Digitalk. Real issues, real talk.